mwe bamulalama mwe mizina zina mwe bikune mmemwa abeyambula bwe mwamala okudiba mudiba mwakuteka mu kweyambula muyina agatuli galinga amagombe mwe bikazi mwe bikune mmemwe yesawa yokufafagana nammwe muve kubiri yesawa yokufafagana abeyambula nga ne government asitukidde wamu. People we are tired. Ensi mujikube ebisirani bimala. Mwe babazala muri family zani mwe bikunemme. Ate no sanga ekiwagira ntunya kimama bolo yenge nako ekirumye ekikudu doboya ku busolo kyo nakikunkumuse nyuma. Mwe wagira mwe bisikazi mwe mizina mwe. Bwe mubango obulamu bwa mubwako mugende magombe mwezike mu ntana. Kubanga munange mwe temwina bemuswalira. Temwina bemuswalira. Uganda tazanya bulu move. Mulekerawo okutukunamiza obusolo obukulu. Kino kyakunamiza nyuma kyonna kikyafu kilala kirina bipini mu busolo. Amagomba amerere gatuza abana b'abantu. Ekyo kikazi kyatambulanga ne bad black abyetunda ng'ebyo. Ekyo kilala bikazi bino ebyetundanga ne bad kyali kiddugavu. Yovanga ku mukazi yeso natuka kwa yolevu. Kyali kiduka nga kiringa ntamwe zifumba mulumbe. Wandi bade kikazi gwe no sirisagamwa. Otherwise kyeto genda kumala ko nacho. Tuza ko obusolo bwako nkumuka wansi. Tuza magombe wansi. Abana babe ndi botugide magombe gabana babe ndi bosse. Kikazi gwe tulako wansi. Ekyakuvunza nyuma. Ekyakunkumula kimawe kida kitwala bulamu. Tukoyo obusolo obukulu ku social media tukoyo amagombe ge musindika ku social media. Tukoyo kweyambula kwa menga kyonna kirina engulugu emberebere kirina obubere bw'ebisirani. Nsasa lunsajja yakwe baseko. Kyovanga basajja motoka zibatomera. Teri musajja kwa bakaka ina mirembe. Ate ne mubera babinya nnyo ku bawala bannammwe. Mweze muwala nti afunye ayina musajja. Mweze muwala nti bamuwadde motoka. Oba batayambula bafune motoka. Abatayambula babanjula. Abatayambula bano bayina abasajja. Mwabayambula muyinaki. Akakazi kayina obubere. Mumanyi buno obubere bw'abafu. Oba ekikolo mukoze ebikolobero bingi. Kalina emberebere naye buno buberebere buno bakabuyonsa misota. Oba kayonsa nyanja. Oba kayonsa magombe. Banange lalo oyina obubere. Oyina obubere bulinga enkulukuku bukuliko bwebuti. Allahu akbar oli mwana wani. Nawe bakuza nakweta munsi. Oli sitani wawa gwe kantu gwe. Ani yakulima ndi oli mulungi. Nsasa na wala bayita balungi kungulu mabega mwina amagombe. Ng'obusolo bw'abakuusira bulinga bikubo byente. Obulungi obujjawa. Hani yakulima ndi oli mulungi era oli mulungi wawe. Ng'akasolo kalinga ekiyumba ky'embizzi. Lalo oyina akasolo kakulinga ekiyumba ky'embizzi. Kalimu bipini era ng'amabizzi ge baalaawa. Naawe okyayogera mu bantu. Naawe okyasirika aganyo n'oyogera. Kale shut up bunirako. Olaba tonyuma kulaba bannange nalabye otuberebere otugulugulu. Oyido gabayunga muyunga aliko obuyungo. Ayina obusambi sami wenna oli mubi. Actually bubina bwe mwambala ndowooza mu ngoye. Naye wenna oli mubi. Perfect kuva waggulu paka wansi paka munda mu kituli. Labate wokiteka mu bipini. Bannange bosobola kufalumba ekimukazi gwe. Fetuba agaliza magombe mu bakazi mmwe. Na tuno yali damage yeyambula ya myuka emimolima maboro yenge. Yenna biuka bimulumya yenna nawe de wakunkumose. Kyoba abamu kyawo buli kasera bamulepinga lempenga dobongo bwayika. Gali yawo gawo mpugu magenje era kunsi. Bayina bisirani abo. Abakaza bayina bisante bayina bagenda nwaberawo emirembe. Buli kampu bajja mama fina. Kampu mama fina na majifo ne majetede bizibu. Nefuna misunderstandings. Bulwa mulaga muleka webisi. Mama fina yale mokwambula gwe mama boro yenge. Mama fina mulogo na chinkoloba yale mokwambula. Ne woligenda mugano naba mugga. Kyannaku nnyo. Okudda public ne muloza nti muli balungi. Ng'emabega wabalinga empukuze ebinyonyi. Bannange mukazi gwo yine ekisolo ekirimu kipini. Bannange oli gukyafuwa ddugala ogusolo.
Bo wali wa Yerusa tebagamba ntebizigo wache wakuta funa stiri wayo kutaka solo. Funa chikongoliro wekutenga. Ekisolo kiddugavu kirina sikine biche na kijjudde nkanyanya. Kye kirimu gupini. Mbona wali mwana w'abantu andi akuzaala gwe. Wazalibwani ekitega n'ennyoko kiryawo kiryawo kintuntu. Ne kibaga bakwenda na bwenzigwe. Bamalo benda. Nga temanyi na family za mekuba muntu alina family gyaswala so akoyambula ngalala. Kyova namanya matufu temugayina. Yewe dira kyoli wachika kyanigwe. Bino mtiwe byava ku planet kibino. Buno bujinza solompa sibuno. Bwava mu bajinza solompa sinebujja n'okutwega tako kugundi ya fibono. Mwaje mutotwega tamu. Mwava bikune mmemmwe. Omukazi ayina ekisolo kiringa entaane ensaka y'amagombe. Bannange olabika bubi akasolo. Abasajja mulya n'abasajja mwegendera abantu bemwambula. Abasajja mulya naye mwegendera kati gwe musajja kyasobola okwambula n'akuddako. Kyova toyinako oyina oli awo oswana busuzi. Mumpuguma empale musayiringa n'ennika. Leero n'osule wagundi leero osuze wagundi leero. Olaba wa Yerusalemu nosigala ng'oli mubi. Olaba wa Yerusalemu nosigala ng'oli mubi. Lw'oyambadde agafiro oyambalaga kugwa maaso kizibu nnyo okola enviiri nga tezikugudde maaso kubanga akafeesi ko kabi. Oli mubi, omutima gwa mubi, feesi yombi, oli malaya ali cheap. Sio nko malaya ali cheap ngalala. Oli cheap. Okumanya oli cheap. Nembo yange tosobola kwebakako. You are very, very cheap. Kyova ne mikwano gyo bali cheap. Muri awo balife fair abakirerese. Temaje bukende gye busulidde. Obala tegafane gava ku nsi. Mwononya abaana b'abantu. Mwononya ensi. Mutamiza amasimu gaffe. Oba oli okonga bisolo ogusolo gujjo ogusoddokiyo. N'olaba amagombe n'ogambe n'entaana yani. Ne weekanga lwaki mweyerusa mu face ne mutayirusa byoya. Lwaki temwerusa busolo bwammwe? Obusolo bwabaddugala oyinza ogamba biyumba bya mbizi. Buli muntu akizanyiddemu buli muntu omusize birwadde. Muli na batemu omukazi wafumitira akasolo. Olaba tewafuna mu kwetunda ogenda funa muddi. Osigaza kusamira na kufa. Omukazi wafumitira akasolo pini. Kitegeeza ndosoano musa abaana b'abantu mwe mutta abantu mmwe. Musa abantu mbamazeewo. Bantu mmwe twelese okuboogerako ogenda okola ng'onatadde obusolo n'olinaata. Muli batemu musa abaana b'abantu. Ne bw'okibuza famire ye nti tekigimanyi. Omuntu alina gw'aswalira weeyambula oti. N'olebeza obwo obusolo bubi. Obwaguba wakati bulinga ekiyumba ky'embizzi. Oyinza ogamba ekikubo kyende kyayitamu. Genda ofune emmando ekwebakeko mukwana ekwambulule. Naye gwe newoliragawa kwobwo obubeere. Nalabye obubeere oba yayonsa musota. Akakazi kaline mwe temumanyi bakazi babisani watamanyi bakazi babisani kiwala amabere galala. Kyovola bambi awumpuguma. Otubeere ne waba wasaba kugamba basenga abatufi bebe bakeberanga. Lwakwa mu magane mubukira basenga bawe mulabu wemuzi kuno. Basenga bebe bakeberanga amagere. Gabakebera ekigero omukazi alina ekigero kiringeri ato omutwalawa. Olete ebizibu mu family. Omukazi alina obwo bubeere. Obwo bubeere buyonsa misambwa. Tewala sola keba kakako. Kakaliza dda buli kimu kyakala. Obubeere bwakalambala. Kaba kakaliza dda nga kasigaza mirambo kulya mirambo. Kaba kakaliza nga nawe okeba kako tusobola kufuna sente. Obola musajja ye bakakulala afuna ebizibu. Mpaayo omusajja omwe yali akwebaseko ng'ali bulungi. Bawending up nga babasibye. Bamunding up nga bali makomera. Buno bwana butobozi wekwanira bonna bulina ebisira ne bu business bwago. Mpaayo omusajja omu bw'ati. Gwosobola okusanga n'ogamba nti ne bakakali bulungi. Mumpe. Bakazi mwe tubakoye. Ate mulekerawo n'okweyita abalungi. Obulungi bw'omukyala kye kiki?
obulungi bwo mukyala buli luddawa ani abagamba nti buli balungi olwo kwa mwoyo lusiza obukulu bannange kalina mugaba alinga ebigudo beti nyonzo gamba ampo za lugudo omuntu omutono wofunira mugaba kakazi gwo olina ebisani ya rabbi mungu omuntu omutono wolagira mugaba man oyizo gamba kigudo kya Salama Road kalina mugaba yakulu kutabwato oyizo gamba kigudo kya Nakawuka lala kiche kirungi kyoyina ku mbiri gwe kyosobola okulaga kazibere njala mbigete zirimu kalina ogugero ogwekisani wakukyala mu dduuka alyo mukobere emikwano gye gyonna bakyaliddeko balina ebizibu biva ku oyo ni mama Bolo Yenge mumpe emikwano gye mama Bolo Yenge giri obulungi abiba weebuka ne mama Bolo Yenge business sigana maso nakagula wondala bwene yalina kaki balina ebisirani oli yawozanga DJ mbo alina DJ Kasaya dduka namwe bakako basitamoyina negwe yetundako tamoyina olwe mwagala oguza empaka bababula ne mumuwako buyala bababula mulina ebisirani mu busolo mulina ebisirani nga abantu muliko ebikoli mu bibatambulirako mumpuguma bumpugumi kyobola mwenjera mulinga mizi gire gitambulira mu suweji we Kampala mubungeeta mweza wali mufu ne mune mmere ya mwezi mulamba buli ku mufu balya neje bataba bekidde ogendera we basookawo beze mawuledi we gali ne bazunga ne bawumpuguma bibulire kusiba mmere bandange mizina zina mwe mu muleko tukoyo obusolo ku social media minister namugambye tukoyo obusolo ku social media minister ekola omulimu gwayo people we are tired temuza fatu ino obusolo bulungi bunyuma okulaba butukula buti bukyali wamu bubima n'okumima naye no bana akasonga kalinga entaana obutale akasonga kasinga emyala gye Kampala obunene n'obugazi n'okuddugala mulisa abantu ebikyafu era nsasa nnyo omusajja agenda mulogina ngana okuteekako ettaala oli aki envunyu enjereere bikazi byavunde busolo byavunda ddala byakakazi mugaba wafanya ekigudo kya Nakawuka Allahu Akbar ya Rabbi Mungu baba Yerusalemu bamaliriza ne balowooza nti bakimaze mukwano obweru mu bugatteko ebirala babalimba second mulekerawo okuvumirira bawala bannammwe Katonda ba blessings Katonda agenda kukyuzinga nga ina reason why mulwanagana bawala batali kirasi zammwe Mukama ba blessings kuba mwalemwa natuli wano muwala millions ga girlfriend nga mumufukidde ekizibu nenebuuza omuwala atavumanga ku muntu omuwala tamanyiranga ku muntu alina bawo Adrian tebamanyira bali okay with life bazadde omwana nimubasamira bula ina muntu wamugulira motoka ntitaliyo era naye bakuwa ekiwani gwe tolinaye wadde ya viewers ku bantu abakwebaseeko n'eminetwa olaba tofunanga wadde akuwa ya viewers kale wadde akukokonya naye muvumo muwala mbwali okola mu Airtel osimanyi waloko yes yali akola yalina manager mulamba so what otegede gwe wali okola watuwayo background y'omulimu gugumu ekyo kifumo okumanya muli basiru nnyo mudda kwa nogama mbwali okola wagundi gwe wali okola wa what is your background tolina na wosobola gamba nti wali oweereza wano emmere neje wetunda nga bafadda ne bagwawo okyasuzibwa oyenjeera naye oli ku muntu omugamba nti wali okola mu Airtel omala gafunayo genda ofuneyo kyala ku makya nonyeyo mulimu kale tetuganye ba tebinkwatako kwa mwenna sibamanyi naye gwe ogamba nti mbwali okola mu Airtel wali manager so what is it? That is a wonderful job. Where is your job by then? Gwe wali okola wa muntu akujjukirako ki okola okujjukirako obuddugavu walinga ekkoli okumatako wali kaddugavu kazibu ng'oyenjeranga ne bad black mumwanya ngo mwanga gufise machupa mumwanya ngo mmere yamaze okwata mumwenjera mabara buli bara mu mpuguma toyina kiddako toyina wammwe toyina aki ngotuwe yo mulimu gwali okola tukujjukira kacho ndi wanjeranga ne bad black by then ng'oli kaddugavu kazibu ng'olinga entamwe zifumba mu lumbe gwe wali okola wa abantu mulekerawo okweswaza nzonga mati naimba nge wachansi wakolanga ku sort yes gwe wakolanga ki
wakolanga wa tuchimanchi mu wali kaddugavu nyongo oli kabi ngolinge koli okumatako wakano mati wali kaddugavu nyongo oli kabi twete obufananyi wali kaddugavu ngotunulanga zine nchima zebu sitema nga toyina kiddako noyenjeranga ne bati bulaka baba zinanga kirindi onamala nono dadda mona danono mwe mutambuza buli kimbe bwana mwe musabana buli kimbe kikulumye wakakone kundino banga stro wakunkumukako no vakevu wainanga ebitulingo omuntu akutuna mbwa tunakulengera mwe mwasoka kubudomola njagala wegane bajje obufananyi bwo nga mwenjera ng'oli kaddugavu olinga enkobe ng'oli kabi ng'olina otugulu obusambi buno bwebisirana butaliko na kaipusi obwo bwina bwemwambala ne mulowooza nti muli balungi mmwe mutunoonyerezeeko ffe mutukebereko mugane mwambala obubina ne mwerimba mulekerawo okulimba yo mind please muve ku bantu mulekerawo okutulaga obusolo bwammwe tukoye obusolo obubi wabweru tukoyo tusitamira mmwe mizina zina mmwe tugenda batula makoti tukoyo obusolo bwa mubusesemya tukoyo obusolo bwa mubusesemya abantu nokya notakola ngalabe kisolo kya lara kiri mu gapincho na kiddugavu kiriko ebyovu kiriko enkanyanya mweyambulira ngani muloza fete bato bakako mumanye banga bato bakiddeko tuko abantu bakoye batabagamba ko people we are tired bakoye obusolo buliko enkanyanya obwo bulinga ebigudo bya Salama Road obwo bulinga ebikubo byente tukoye bambate mulina basajja abazina mugene bakitama baba bakakoda babalage watufuje babazara mufuna abantu bemuswalira mubuza banyamwe wamwe watufu wewa mufuna abantu bemuswalira mulekerawo kweyambula people tukoye obusolo buliko enkanyanya obusolo obukulu emyaka gyo ino nano kubanga wajizukuza ddo buberebere bwayonsadde emisota bonna bwakalambala obere bwebisirani obukubye kubi abantu obwambudde bonna bulebeera buti bulinga sapatu za loji ate buli disorganized tebwenkana akamu kanva kala kampi obubere bwebisirani ekyo nkivuddeko people we are tired ekyo nkimaze njagala okulabula gino emizingiriti mmwe miziningu mmwe tewabaye tantala okudda mu bebekulu temuli bayimbi mmwe muli bagambola babebekulu babakola kyamannyo baterawo omukolo kwemutambulira n'okulya mulya ku babebekulu mwandibaddenga mmwe buli mwezi munoonya bebekulu Bobi Wine Chameleone n'aba Papa Misaki buli tewandibadde wano mwana akola kivulu n'alanoonya bebekulu n'alanoonya Chameleone n'alanoonya Bobi Wine yali amateur naye at least naye abenyigamu nayagala bafitingamu naye lwakuba nti yakola nnyo bawa Papa Misaki awo bajofe utaya baani abasajja abakyaliwo basebatta wandibadde okola ng'ekivulu wandibadde ng'ofunayo kino omutwalira naye olw'okuba muli basirusiru ate ekyobusirusiru ekiri waggulu kyobutamanya nti oli musiru mwe buvubuka mwenga gye mwemalira mu mpale kyovola buli disorganize buli awo tebuwasa abawasa buwasa buli awo biwungeeta tewabaawo ekifugumu okudda mu bebekulu big size tewali buli kyemukola bebekulu yakikola ebyo mulowooza mbu mukuba buutu bajja kubalinnya buutu mu bulago obula ne gyolopa bebekulu gwalwadde okuvuma bebekulu muvume ng'okimanyi abasajja bakowakowadde bakoze birungi bingi tebasiimiddwa bakoze birungi mbasasudde bubukya nabagamba wano nembaga bebekulu abanje ogwo guziringu gwogwana ne mumpakanya omuntu wavira nalaga obusumbu bebekulu abadde yasirika ddangezo tuni yazivaamu abakubyemu nkimanyi mulimu kweyagula mulimu kupama kati mupama bubbi obulinga enkulukuku mulimu kupama pama buli wamu tuni emu eki kati mudduuka n'okufa munoonya balwayita naye temugezesa kubanga janaabongerako temugezesa muri mukudduka nakati muli eyo mutudde obufofofo mupama bubbi obuyina obutototo bwe buli wamu mupama temugezesa yabakubyemu just ya sample inzeko just a sample yabalaze nti asobola just yali abawaamu buwi abantu bangi tubawaddemu ne balowooza nti bakitalo yali abawaamu abamu temuli wafe
Temusandida kusanira. Tube wonya ba wonya mazike kuzungana kuchisanga mu music industry. Temuli supposed. Abana mwaita celeb. What is celeb? Celeb wao. Chiringa ba TikTok abaita mu ba celeb. Mu ba superstar bambala batandeke bikofira ku muntu no tunuli amayute. No tunuli emizi. Sasa no muntu alina business alisomba ba TikTok mu business ye. Usomba bisirani obijuza business. Mugoberere kubalangisiza ba TikTok manager bamaze. Mwagane bwe weddembe. Mulekerawo kwewe dembe le mutasa. Chiringa kana akavuka kano simanyikani. Tachi soja. Tachi soja kati bategede kibeta Uncle Oi. Buti baba tuza wansa amazigo. Tuza wansa amazigo. Wategede levo yo, kwata line yo. Olia wodwangu kwa budwangu koli kutobana butobane. Tomanyi kibaita music. Tomanyi kibaita kuyimba, mbojira mu kofini, mbosasa maza abantu. Aye baba, buti tuza wansa amazigo. Tetwenda kutuirukanira. Tetuyenda kutuirukanira. Tuza wansa omuni ogwo. Olia wasaba bwasame oli kudonkana budankane. Chiri mukutobana butobane. Tuza wansa amazigo. Tetuyenda kutuirukanira. Buti ankoko yakusabula yakumala. Sigara mukofini yo bakuzike bikolobera azukuke. Buti bukolobera kufa gwe wandifiremu. Ozira mugaso. Ozira mugaso namulesa. Ozira mugaso. Bikolobera kufa. Yewe wandifiremu. Olia wodankana budankano dwangu kwa budwangu. Ori kuirukana kucha. Uroirukana buirukane. Buti oya. Yakutade woino kubera. Nakati yakaina. Tetuyenda. Buti bakugemye bakumala. Todamo kwasamirira. Todamo kutwasamira. Baba tetuyenda kuwulira kutuirekanira. Olia okalia yabano oli mukujiza wansi. Mbojira mu kofini, mbo oyambala ebigoye. Aye bana ichana kino kyasamirivu. Chiri kuchalo chiri mukwasamirira, chidankana, chiri mukudwangu kwa budwangu kwe kyasamirira. Manyala iniyo. Sigara mu kofini bikolobera azukuke. Ozira magezi. Tachi soja ozira magezi. Ozira kumana kuyimba. Oli mukudwangu kwa budwangu kwe kwasamirira bwasamirizira ikenga nganga. Oli chikinga man. Manya level zo. Gendo imbe karaoke wo. Vaku Uncle Koi, legend is a legend. Yakula zerevu. Wezule. Nana kwa mbori mwimbi. Nana kwa mbori mwimbi. Osira kuimbo ya sama bwasame. Ori kuiruka na bwiruka ne. Mumanye ba legend chebali. Bebe kuru yabakute aba. Se wazike kine kiri kyebikola. Katibito bana biri eyo bi. Ebimbi bya TikTok ojja kubira baku TikTok. Ayi nga biri mu kwasamirira. Temugeza ne muddamu. Temugeza. Muli mu kwefumba kati munonya ba writer. Ne writer analuwandika nga luvuma bebe kuru ojja kutulaba. Tujja kukubulya babawandika. Kwato kimanyaje emitwe gyabo tegisobola kuwandika kuleva bebe kulu. Munja kunonya ba writer. Naine writer nawandika oluyimba nga luvuma bebe kulu. Ojja kutulaba bukalamu.
mumanyira temumanyi level buli muntu dda ku level yo wezulire ku pesi yo Bebekulu yakuba good life namba na agiteka wali but ate what about bagambola abatamanyi tone tamanyi nyimba was throwing tomanyi even a backup muri mukwasa milanga ngambo musobola kuyimba mmwe mizina zina mulokwa Bebekulu abade platform olwokuba gezeza ko kubasembezanga abantu kumwe nana amanyi music